Ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu programu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe. Saimo chai bakuwadde chai kireero bana enchakyusaamu mpe ku mata nk'oyo omukalu nze namwesabira bana nze nkubuuzizza naye bwe nawe nno babubaluka bubalusi bakuwadde chai ki ye nze oyo katonda gwe yabawa ate nze tebayenditinga nk'oyo omukalu bampe ku mata bakubuuzizza ogenda kunywa chai ki wazzeemu otya kuyagala ku ingini akomawo ddi omukozi wakyalwa nnyo ku liivu bw'atyo oli ku mukama wo g'obuuza lwaki yaluddeyo ku liivu lwaki alwa nnyo ku liivu kati naffe tunatandika kufuna liivu ne tugenda wetu ne tulwayo anti labayo g'ogenda okusaba liivu ogisaba bagamba nzisaba wiikisi 2 ne bakugambirawo bagenda kuwa ennaku ezo tetukanko mu ofisi mubagamba nsaba wiikisi 2 ne bakugamba kwa lunaku ennyonyi enkulu eyigirize ento okubuuka ate gwe yeesayiningira ku bipapula naffe tujja gwe yeesayiningira ku bipapula naffe tujja kuwa kimulume ate munange ntute mukama ko olunaku olwaliro kati muliriza era munaye Saimo mukama alinga yakubaddeko kyenjagala okwogerako olwaliro nga kitegedde kutolotooma abantu abakulu abatolotooma bannange kati yono wano abantu abakulu abatolotooma ani atolotooma ajja kujjayo sound samwogera kati Never, omandi mula toddamu. Oli musiru. Toddamu. Stop it. Omanyi Saimo bagenda kutujja ku mpewo nga tebalanze nakulanga. Ngeze temanyi. Mutusanywe bannanga Saimo bagenda tujja ku mpewo. Saimo nongo yako. Bichi watadde mu chai mnange sitega bichi watadde. Bichi. Abadoga. Naye ng'ensonga ey'olunaku olwaleero be bantu abatolotooma. Bannange tewali kisinga bubi omwana nno omuto asobola okutolotooma omwana omuto basobola okumukuba kuba abaati omukulu kubanga abaati omuntu omukulu ate omwana oba olaba ayina ensonga naye era kiva mu buto nti omwana bw'aba atolotooma n'otamugambako oba n'otamustopinga n'otamuyigiriza nti okutolotooma kibi kati be bamwe abakulu era n'osigala ng'otolotooma nobeerawo mu kaseera kati olaba essaawa eno bakuwadde chai naye otolotooma oli mu mbeera ey'okuba buba butali bumativu okitegeera musobola okuyomba n'omuntu ng'olina ebigambo byagala okuyisaawo naye ne bikulemesa nemanyi okutolotooma is sign of respect nedda munnange nedda Saimo katugezeemu essaawa eno ogenze kangeze omuntu azze mu ofiisi yo gy'okoleramu oba azze kusaba mulimu mu kujja okusaba omulimu n'obaako ky'omugamba just atunatunze wansi wali n'agamba oba oganye bireke lekayo ane Dr. Toma kutera okujja ng'omuntu omunyiizizza naye ng'olina authority over that person Saimo kati omuntu omutolotoomi teyeetaaga kumusooka kumunyiiza omuntu omutolotoomi ne bw'aba alina kyakugamba abanga atolotooma okitege kati lengera omumwa gutandise okunyeenya omayiza okutolotooma naye ku nsi muntu asinga basajja tolotooma bannange mutolotooma mutolotooma kati gwerengera omumwa gulengere tewali kisinza kutolotoomya abasajja nga yakwetegekedde nojja n'onyumya emboozi bwotyo bwotera okubeera bye bisinga okutolotoomya naye ngolowooza omuntu yandikoze atya kino okuggwawo kubanga sometimes omuntu wamwe kimu ekyayagala okutolotooma kumuveeko simple kati ate oyo wanjawulo oyo omusajja omanyi olina bw'ogenda okumugema okitegeera kati bwaki oba olina atolotoome nomanyi nti oli mukayanira kutolotooma ebiri siriyaasi kuba oli mutolotoomi n'amaaso gamyuse Saimo oyagala kaaba wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu programu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe. olutambula mu celebrities tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa olutambula mu celebrities. Okay, kale ke kaseera tufune olutambula. Nange obudde tebutambula. Obudde tebutambula. Nange nkirabye obudde tebutambula. Mbadde kituse kunzenze kanzeka. Kyokka ozuuke 12 neti. Oduka speed oduka nera sebo tuka 12 yana. Obudde ngolaba bannange bugenda buggwayo.
suba olutambula sayimu tuyingidde ono olutambula amawulire ku ba celebrities bo yona gye musizira okubanga mukola ki mutulaba kaka tutandikire wa bannange abamabaala bali baagala kubaggulawo abamabaala bagamba president yagguddewo amakanisa anakkiriza abantu 7 waaki ne president taleeta yetteeka ku mabaala n'agamba tebatilisi buli bbaala lya accommodating abantu 25 Saima tubeere serious manya abantu balina ennaku gyabwe balina okukaaba kwawe abannannyini mabaala mutulaba naye tokuba akafaananyi essaawa eno nga bagambye nti kale ebbaala li accommodating katolo nga bapima square meters bapima kintu okusinziira ku space ebeerawo bwe kwa mabaala tegalinga makanisa tumanyi obugazi bwago kale osobola estimatinga n'ogamba nti okusinza ku size y'ekkanisa bweti alisi mwandibaddemu abantu bwe bati naye kati amabaala tulina amabaala nga space eno y'ebbaala naye nga mweno space ebiseera ebisinga luli tubadde tugendamu n'abantu 5 nga mwenyiga omunyigo kyokka nga ate ebbaala essanyu y'ebbaala si kweyawula essanyu ly'ebbaala ng'oli kumpi ne gw'oteekamu ssente zo omwoyo mutukuvu kyakugamba kyokole essaawa yonna nga temuli social distancing kyekino twabagambako emabegako ogutandika bulungi ng'ono alizana ng'oli ali buyikwe akafaananyi kano tukannyonnyole bulungi Saima tugezesa lino bbaala mutandika Saima atudde eri Alex Makumbi atunudde kkono bayi katonda yamponya omwenge okitegeera Saima twogere ebituufu kati wewali oli yasavinga ne tudda ku kaddakawo wakati kati olw'emboozi olaba weeboye gutandise okulinnya ne musembera mpola nti omanyi nti obedda sinnakulaba kati awo musembera akasembayo wano wansi Saimo ne Alex Makumbi lengera Makumbi asobola omwenge Makumbi simanyi so okusinziira kubateekateeka bannannyini mabaala bagamba basobola ne bagamba nti kati badde ensonga enkulu ebadde ku masiki ogunyootya ate nga tolina masiki ate wotaba na masiki osobola okubeera exposed kabasajja nti nedda masiki gyeziri bakoze masiki nga ojambala ya zipu osumula waliwo oti n'onywa n'okola ki n'osiba zipu n'oyogera n'onywa n'osiba zipu yali ekunyizeeko yanyigako emawokota kakati gitebeeze nga ekunyiza omumwa ate olaba abazadde mutayirire abaana apagundi eyo pasitoola eyo abali eyo abadde batukanya amabaala kati ebbaala kyekintu ekibadde ekyanguyira omuntu aba alina obuzibu bungi n'asobola okutandikawo ne bwaba teyasoma ng'asobola kuwala ecupa emu 2 3 4 kakati ffe ng'abannannyini mabaala nga ffe ba single mothers for instance nga nze nyina baana 6 tetumanyi oba ddi lwe tuddayo okukola kuba kati we wamaze okwogera abalandoozi batukubidde amasimu temwinaho kuyakuddamu kukola ki kukola so sijja kutereka ebintu byange nga nkulinze paka amabaala we ganaaba gakola ki gaguddwawo bwe tuggulawo nga tannaba kubaawo ddagala oba kikyuseemu tetugenda kukkiriza abantu kuzinira mu bifo byaffe tugenda kukkiriza abantu kujja kunywa bunywi bagende basisinkane badde waka okuzina kuleeta okwesemberera tetujja kusobola kikontrolinga so muziki waffe ajja kuba wansi nga wakuwuliriza buwuliriza si wakuzinira ku mazina nga bwekibadde masiki munywa bbi eno nga bwe nakulakuwulire mu kusooka bw'oba oyingira mu bbaala tugikuwa ng'erina kubeera nga nkoze eki nga nzigale so bw'otuukamu tugikuwa ku mulyango ndikulikodinga then bw'ogenda okunywa n'okola ki n'okafuna n'okwata kabbiyako n'onywa bw'omala okunywa n'oddamu n'okola ki n'osibawo oddamu n'osibawo n'obeera bulungi nga bwendi so kamunywa bbiya kamunywa soda bw'oyagala okozesa sitro era ne sitro za bwereere byonna tugenda kubiweera bwereere bakasitoma baffe abo bantu abasinga tebalina control ku bakasitoma ffe ng'amabaala tubeera ne babawunsa teri bizinesi endala ebeeramu security nga bwe tubeera ne security ate tulina obusobozi tusobola kugula sanitizer tusobola kugula masiki tusobola abakozi baffe tubamanyi n'abajja bayingirira omulyango gwe gumu bafuluma omulyango gwe gumu so ffe tulina obusobozi obusobola okulaba nti no bono y'omwajja mu bbaala zaffe yeeyisa bulungi
ate n'atasaasanya bulwadde. Kati muzeeyi tukoowola tutuuse okulemererwa tutuuse ku ssaawa ey'okuwanika. Abakozi baffe bali bubi, abantu abaali batuyambako bali bubi. Tuyambe bogulewo ebbaala, bw'oba tosobodde kugulawo bbaala mu bino ebiseera tuteereko kalooni kisasula mpola mpola tusobole okukola ki tusobole okusasula abalandlord ennyumba ze tubeeramu si zaffe. Bamanerenda baatandikise okwo ebintu byaffe okwagala bitwala bataddeko dde enkufulu zaabwe. Balandlord batumanja te landlord asobola okugumiikiriza mwaka mulamba nga tomusasula. Waliwo SOP ze boogeddeko mu press conference waggulu promising ozigoberera n'okugondera curfew okubeera ne masiki okusanitizinga buli luvannyuma lwa muntu ng'avudde ku meeza okendeeza numbers z'amabaala nga bwe zibadde. So tuli willing okuparatinga senga basobola okuwulira omulanga gwaffe. Tusaba pulezidenti otuyambe olowooze ku babawunsa nga bw'ogenda okulowooza ku bannannyini bifo ab'amabaala ne babawunsa balowoozeeko nga bwe mwalowoozeza ku bapromota ne babawunsa balowoozeeko. Ensonga y'amabaala naye kale kyonna kye kiri business at the end of the day tusabeera omukulembeze bambi ayambe kubanga wano nalaba juzi story y'omwana omuwala yali agamba nti ye bimulemeredde yalinga yali babayita batya baweita yes yalinga mu bbaala essaawa eno bamubanja talina kyakola mukama we abadde addukangayo n'amusabayo akasente ne kati bikoze eki bimulemeredde. So abantu badde bakola egyo emirimu ate be bangi okitegeera n'abagifunamu be bangi naye kikyo kya Zaimo ndaba omwago omanye ababooda abagenda ne bategula abantu mu mabaala nga kati basulirawo awo nga tuvuddewo kaakani nga tweyongedde olunaku olw'eggulo Latif Ssebaggala nga twatandise yawanise kakati mu kuwanika abantu ekibuuzo kyonna kyabadde kiri kimu kamyoni banaamuwa kaadi olinga awanise wakyade kiringanga ekyabadde automatic nti Latif kaagitadde gundi kaagikwala nasooka otuwe ebigambo bya Latif ng'atuwa ensonga lwaki asuulawo ttawero nga mayanja baakamumma kaadi sooka otuwe Latif oyo. Eyokubeera nga ekibiina kyange kyateekamu obwesige okubeera nga nfuuka nkwata bendera ey'ekibiina. Njagala okutegeeza eggwanga oluvannyuma lw'ebirowoozo eby'enjawulo ate era n'oluvannyuma lw'okulaba okusuka omuguwa okungi okuli mu pulogulaamu eno ate ne ku bw'obulungi bw'opposition nsazeewo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ne ku lw'obulungi bw'opposition ekifo kino eky'obwa Lord Mayor okuvuganya mu lwokaano olujja okubeera nga nkivaako. Njagala okwetondera bannaffe mwenna naddala mu NUP ti kino nkikoze mu mutima ogusinga okubeera omulungi ku lw'obulungi bw'okutambuza eggwanga lyaffe ate n'okutambuza ekibuga. N'olwekyo enteekateeka ey'okubeera nti ndi mu lwokaano olw'okuvuganya ku bwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala ngivuddeko. Enteekateeka endala nja kubeera nga ngibabuulira era nga njanjula gibujjako katono awo. Ensonga yonna yonna ey'okugamba nti oviiriddemu ani era ani gwe obuwagizi bwo, ensonga eyo ejja kusigalira mu kibiina mu nteekateeka efaana bwetyo kubanga kitwetaaga kyagamba nti tunywezezza tutya ekibuga kyaffe Kampala okusigala nga kikyali mu mikono gy'opposition.
ensonga zezeezo Kamera agenda bane press conference olunaku olwaleero okwogera kubata baddeewo yali agenda ku Lord twamulaga konoza ku Friday. So agenda kwanga akola press conference olunaku olwaleero atubulira waawa ayimiridde. Wabula Kathe Kusasira. Yaise kamera namugamba munaganda wange jangu eno jangu mwena aleme wali emirembe eyo vaayo wabi. Eriye wali tonjogeza. Jangu ene wali emirembe tulabe tugezze. Soko tuwe Kusasira nga ayita kamiliyoni. Kale. Naye njagala kubagamba wabanga kamiliyoni bamumye kadi muno. Temu NRM tumwaniriza. Kubanga NRM kibiina ekyaniriza buli muntu. Oba wa people power, oba wa FDC, oba wa DP. For us we welcome buli muntu aba mu kibiina kye kyenjawulo. Era tukaala buli muntu abako ne kibiina kyabawagira. Neka bw'obojja mu NRM. NRM ye kibiina ekiri mu buyinza. Tukuwagira twa tukwaniriza okubeera ntojeje tuli banga ngojjeko kuba presidential advisor ndi muwagizi wa NRM ate buli muntu bamugamba okuwagira kyawagira tukulemesa obwoli wa NRM obwoli wa nopemu NRM twaniriza buli muntu lwansonga ffe tuli mu buyinza nga ba NRM omuntu nga bakumye card wenanga oliyo nga bakumye card muno jangu ofesi nga Catherine Kusasira ekyo omukulembeze w'eggwanga yakinkwasizza jangu ondabe nga Catherine Kusasira nsobola okubanga nsobola okuyamba ng'omuntu n'okubanga osobola okweyimiriza okubanga ebyobufuzi buli omu akolera lubuto lwe mukubire Catherine Kusasira engalo ez'amaanyi ana bigayi ne bigayi yabaddeyo yawerekedde Kusasira nga yadagenze kugaba buuma bwa linda kombuuze big eye agwawa watuufu awali sente yewalaga kubanga bana kaka ayina statement jagenze nakonako n'agamba nti kuba ebyobufuzi buli omu akolera lubuto lwe kunaye ali mu byabufuzi kyagezako tugamba nti naye akolera lubuto lwe politics kyekituufu mulekerawo okulimbalimba abantu mu politics kyova laba nti omubaka akyusa constituency emu nagenda mu constituency endala kubanga aba akizudde nti wantu bakyamukolera ennyumba ya big eye ey'olukwaga yakomawa yakizwa nti bakirazi tebasobola kuzimwa ne basobola okumuwa 10 ng'atambudde ne Kusasira kati yafuuka wolole kale tugende mu maaso awo nga tuvuddewo kakati waliwo olutalo wakati wa bloggers babiri Penge Saabavumi ngali n'omukulu ono ye yani bannayo abeera Germany yani Meza Edi Mezaya kati ekigambibwa ekyomunkubo nti abakulu bano bandibanga akasimu katuuse bombi mbu kati ekibalwanya kwebuzaabuza bagezaako kubuzaabuza naye nga Penge ne Meza yambu akasimu kavuze sibikakasa naye alina olutalo lw'amaanyi sooka obeere nga atuwa nga batunka katubirabe Penge y'omu ku ababadde batugamba kiri nti sijja kukweka nze njagala ssente ng'omuntu yesebo nawe mbuulira Edi kati zombuulira tulina abaana wano n'oŋŋamba rasita mu kwagala ssente balamu yennyini n'aŋŋamba nti Edi omusajja gwe bayita Isima ssente zaamulemerayo lwakuba ggwe ne Penge ne mugamba ekyo kituufu kuba yali ayagala tuyitamu yakozesa amannya gaffe n'atatugamba video ne tuzikola ne zimutawaanya era ssente ne bazimumma kakati n'aŋŋamba Edi mukoze mutya okubeera nga nammwe mulina kye mujjayo balamu yandeetera ddiiro anti era gwe mulimu gwe ebyo ebintu bya balamu ne mugamba ekyamazima kiri nti nze njagala ssente nina abaana kati n'aŋŋamba nti Edi akaseera kano muzeeyi ssente yazifulumizza ne mugamba nti guutu naye kaakati nze ne Penge ekyamazima Penge mumanyi ayagala ssente naye alina abaana ate saagala ssente anti ze wulira Edi obuzibu buli Edi bwobulwa ssente singa njagala singa nagifuna lasita nze nkubuulira buuza balamu akubuulira ssente singa njagala singa nagirya nze nasooka nenkola post n'emponinga omusajja bamuyita Edi Mezaya post mwagiraba ne mbagamba nange Edi Mezaya nkulamusize ne mwagamba ne famire yo ne mugamba famire nguze ndi musajja mugezi nnyo ne mugamba n'omugamba abaana bandabiri ne mugamba nerekera okusaba ssente nsobola zikola ki ozeesabira mu lunaku lwe lumu lwennyini bwe ndikodinga essimu eyo nga amaze olaba postage taddeko ekkuba essimu eyo gye nali kodinga nga nkubira
olamaze okulaba ntaddeyo posting omwami ankubira essimu bebe bena byayogera biki anzijukiza nga bwe nina ebizibu ku bulabe neetaaza osasula bbiiru kati nze mbadde nteesa mu bwe nti Penge ombuulire ekyamazima nti Penge bwe bajjayo emitwalo gyo ne bakuwayo emitwalo gyo 610 tosasulako bbiiru zizo edimeza yawulira edimeza kasobola okukubulya kati gwe edimeza yakati awo gwolabye nti nina ebizibu onzijukiza nti nina ebizibu naye nze nina ebizibu nange ng'ebyange naye ekyo tekinzijako kumanya nze mmanyi empeena ze nnyinza okutema okubeera nga nejjako ebizibu byange wano balamu wabeeredde omusajja asinga okubeera omuzibu ennyo evulaba nze yannemwa ne tusalawo tubeere ba cowboy nti balamu ye musajja asinga neyita sitaani ne balamu musajja muzibu nnyo kati kino kyasiiba ayagala kino kati kambuuze mu Penge ekyamazima kiri nti nkuwa respect oli muzadde munnange Penge olowooza nze sente nzaagala olowooza nzijeyo ntya sente at least nze ngambe nti mumanyi esente zemwabadde mugamba okutuwa nze mumpeeko ezange Penge mujja mutuukirira lulwe ekyanti olina kubeera mwerufu n'ozimba ekintu n'ogamba nze edimeza yakati ngeri gy'olina contact z'abo abasajja babbalamu baani genda obagamba omusajja oyo bwe muba mumwagala mumutuukirye kuba tasoboka mukwano gwange esaagala muyingiza mu bino weewaawo nange nina ettafaali lyentadde ku Uganda nosobola okukola bwe nti oba nnyonnyola ebyosobola okubakolera nekyosiko teba ogamba kusirika ng'ekyo ogamba nze nsobola okusirika bakusasulire either okusirika oba kusasulire okubeera ng'olina emirimu gy'oyinza okuba nga obaggusiza oba obakolera nesigenda kukwata nnaku yange gye ndabye ku Bulaaya gikubaawo ngabo ne bakwata bye basanze mu Bulaaya bebashyirwa kooti nga simanyi life yaabwe badde nnungamu wano ne bagibabuulira sigenda kukwata lunaku lwonna kino nkiddamu sigenda kukwata lunaku lwonna nkole vidiyo nti this is Europe I'm in heaven myaka gigenda mumeka nga ne ku internet kyenasooka okugaana ne muganda ekakensi ekyo nkikwebalizaako wagaana okuyingira evvaka eryo this is Europe we live in heaven awo sigenda kubeerawo edi wandibaddewo ng'oli Bulaaya wano saawa zino mu Katonda mugulu nga sente osaba Uganda ozosuubira nga buno obudiru bwagala okwenyigiramu ogaggala ate nga wajja ku soosi omuntu basuubira okuba se kuba edi nze na vidiyo zenkugo zenzija ndaba ezizo abantu bakugoberera nnyo siibeewo bagamba ebirungi ebiri mu Bulaaya olina akatabo okyo kugamba abantu obagaza Bulaaya obalaga nti omuntu bw'ojja eno status oli nnyo ennyonyi bikikuba nti ndaba programu zo ng'ogenze Uganda abantu balaga nti Bulaaya ggulu ngattako wangi otuwambye omanyi atakkiriza abeera mubi nze Penge wangoba ku Facebook naye ddala twawukana ayayayayaya kale Peng yali arekodinga munne ng'olitamanyi nti bamurekodinga bali berekodinga nga abantu berekodinga naye nga awo wekiri nga bajja maliriza bonna balidde muogo kuba ffenna tunoonya kulya kakati mwenna munoonya kulya buli omu anoonya kulya gwe toyagala kulya Dayana toyagala sente ezo si waliwo omukulu abadde alina sente eziva mu state house toyagala sente mukulu ki bagaba sente gavumenti egaba sente ani government government Dayana oganye sente ani government Dayana oyagala kuswaza kika kyaffe olutambula lutuwe kakati bapromota bayida olunaku lwaleero bagenda kusinkana kalenda naye ate ekyewuunyisa bapromota abanene batandise obbivaamu nsonga kyesisinkana lights over bitex bani batandise obbyebala bano bantegeka bikaali baleka bagenda okwettanira meeting eyo anti jukira wolo sente ezagenda ku akaunti ya Jeno Kayanja era sente zo batuwana bukakafu nti zakola ki zaatu kamatu wako n'olunaku bagamba nti bagenda atandika kuziteeka ku akaunti z'aba promoter ku nnaku bweziti n'olunaku ne ziyita sente zaagaana bagamba buwumbi mukaaga kakati gundi waziyingiriramu ono omusajja ono akulusanya ng'ensi eno yani ono omusajja ono Tone Sempijja waziyingiriramu katone wayingira mu sente ezo ne zeesiba kati bapromota bagala kukuŋŋaana bamanye kiki zaakomawa wana ekizibu kyali kimu ndi bapromota abamu n'abamu be baali baweereddwa ssente abasinga bonna bayite baweereddwa bano nali ntegese kapeeka nali ntegese masuulita nga tebafunye so olunaku waliyo meeting eyo okwongera okukakasiza ddala ssente zikomyewo bagenda kwekakasa bajja nakwekalakasa ku kalenda we bagenda okubeera zigenda bira ssaawa mmeka era ndowooza ssaawa nga nnya poliisi ejja kubawa eri awo ejja kuba etuuse kale nga tumaliriza otambula olunaku olwaleero mannaye Mary Batta watandika ddi okutandika ebintu bya Spice Diana mulindwa ekyo kiwalabye okukola ekyaki
ekyokuteeka kuba bounce abadde bamaze okukikola. What is the problem with that? Bamaze okukikola mu showbiz kirungi ku repeatinga mulaki bakoze naye obanga walina idea. Wala mu showbiz waliwo ekintu kyokubanga idea already ogirina. Ne bagikusookayo. Munonga agisooseeyo. Tekisi kirungi nnyo okubeera wakubiri ku line. Nandikubuuza ekigambo naye sijja kibuuza. Naye kaakati Saimo, Mary Butt okufuna ba bouncer naye alayika yakyagadde omuntu. Naye mu line ya showbiz abaako pye spice anti. Kati kyemugezako gamba. Kati ekifo ky'okutandika okwogera ku bata kyalina. Tutandise okukomyawo spice. Alimu naye yabitandikira wano ku Kyamuka. Tuba tuli wano ku Kyamuka ngenda okulaba ali ku stage ayimba. Okitegeera nga eno waliyo bouncer neno waliyo bouncer. Eno ne mukuumuza omuzindaalo. Ngabuuka abali ku stage nagukwasa bali. Kyobulaba obuyiiya bulungi. Ate singa maybe wafunye ba bouncer n'ofuna bakazi. Anti ne spice era ayina abakazi. Ayina basajja bo. Ayina abakazi. Irafo na ayina abakazi. Kali alwadde afuna ba busaale naye sooka otwe Mary Butt nga atuwe. Ng'atuwe waki ayina ba bouncer. Kale. Ebintu bingi bize bisitambula ku social media bigamba Mary Butt yafunye ba bodyguards biki. Kintu ekyo kiri kitya? Yawe bali. Naye kunze kya bulijjo kubanga I'm a big brand and I'm Mary Butt, people knows me, they know my works and kunze kiri fine and kya bulijjo. Kiri okay, it's okay. Buzibu kyawo ba sweetheart bange. Ate mbadde nga nabo naye just wakuba nti kati ndowooza ennaku zino by'okwogerako bitono. Kati nange nalabiddeawo ng'abalinga abakakiraba naye nga kiri fine. Ng'omuntu omukulu, omuntu omuyimbi, omuntu ow'erinnya, omuntu alina brand, alina business ez'enjawulo. Ndi waddembe okubeera n'abanyambako mu ngeri emu oba endala. N'emirimu abantu abamu, we need to be there for our friends, for our people. Bw'oba ng'osobola okugamba nti bwe mbeera n'abantu bwe bati mba nsobola okuputinga something in their pockets so that nabo they can feed their families. It's not bad, I think. Sina kye neekengedde. Byonna mbikola lwa brand yange, byonna mbikola lwa Mary Butt oyo gwe mwacreatinga ne muteekawo. I think kirungi bw'olaba omwana ng'omuzadde n'akula n'ayavula n'atambula. So let's just take it easy. Ebintu ebimu like bibanga ebipya naye tuba tulina kubikola bwe bityo ebiba birina okuba. So my fans, just be okay. Mulinde waakawaali. Ebyewunyisa bikyajja kubanga tuli mu time yaffe. Tiimwe bali kutubeerako buli omu tubeerako naffe tufuna amaanyi. Just put your eyes on me. Ebipya bikyajja. Mary Butt abaagala ate mwe bali kunjagala. Akayimba akapya aliwa. Baagala nnyo. Yoyo Mary Butt bata. Ne bambi kikuba omuziki. Mary Butt yatukuba. N'abaana b'Olugambo bagambibwako mu industry eno. Olugambo ekyalemereddwa ennyo. Saimo. Ate siri muyimbi. Naye abaana bayimba. Abaana bayimba bulungi. Ani ali waawo. Naye Butt ye yakuba. Ali awo munnyukiremu. Bannange. Noonya byakutabula bantu ate essaawa eno. Sewa agenda kujja nga independent kuba LC3 emakindye. Mayor. Bamumye kale bajuwa Haji Mulyannyama. Of which Mulyannyama yaliko kati. Kasiwaso yafulumiza post endala era akabonero ssaawa. So sewa agenda kujja nga independent. Sewa olowooza anaamalako nakyo. Atubalinde batunda n'abala mu music nga akomyo ninga sewa kubanga mukama we wa NRM. Nedda ko ya NRM si wa NRM. Nenga tuvudde ne kwebyo. Akolindako Kenzo waawa. Kenzo NRM. Wa NRM. Waawa. Wachiwalata. Nayenga. Anyway. Nayenga abayimbi bonna be bamye kadi. NUPC band iti badegenda kuba karo ku karo. Kino kibiina kya byabufuzi. So waba akumye kadi either byesonyiwe oba yeweeyongereyo. Okay, Rero Olutambula. Kale tweyanze gasubize live on Facebook. Thank you so much. Nakunyumiza omusumba abadde agenda okufa. Yogira biki byesiwuli. Sakunyumiza mbozi ya musumba omulwadde. Omusumba omulwadde? Ayi wajinyumiza soko nyumize. Omusumba yabaki yalwala kyate. Ayagala Olutambula mu ba celebrities. Tokwata ku remote yo. Sigala ku BBS Telefina. Tukuwa olutambula mu ba celebrities.